When you motivate a fool, he becomes a motivated fool. Bw'oba tonnaba kukyusa philosophy yo nga tonnaba kukyusa bw'olowooza bw'olaba bintu, osigala oli motivated in the wrong way. Change of philosophy. Okukyusa endaba y'ebintu, entegeera y'ebintu, then tulionke tuyiwemu amaanyi. Bw'otandika okuba ng'ogenda Masaka n'okwata Jinja Road ne bw'onadduka emisinde ng'ovugira ku 10, ng'ovugira ku 10 togenda kutuuka Masaka. So it's not about speed. Kati naawe oyinza okuba nga okola, abantu bakola nnyo naye ne balowooza kitono. So nga in a sense of going up, omuntu alina okutuuka ekiseera ng'akola kitono nnyo ng'okulowooza kwe kungi. Bakaluba Real Talk. Olwaleero nzize kwogera ku bulamu obuyiiya, ku bwongo obuyiiya, nga buyiiya ebigenda okuddako mu maaso. Era ng'ekibuuzo leero kye ngenda okutambuliramu naye kateeseeko ndowooza Aksamu akabateekeddeko awo n'agamba nti how big would you dream if you knew that you could not fail? Waliroose birooto bya bunene ki senga obadde okimanyi nti tewaliiwo chance yonna yakulemwa. Okimanyi nti mu byaffe bye tulowooza, bye tuloota, ekitugaana oba ekitusalako, ekitutemako ne tugamba nti kandowooze ntuuke wano, kuba nti eva mu bwongo bwaffe mabega tulina ekirowoozo ekigamba nti nno waliwo omukisa ogw'okulemwa. Kiki ekireetera omuntu eyamaliridde n'agamba nti ngenda kukola ekintu ekifaanana bwe kiti, n'atuuka ekiseera n'akivaako? Nina mu katabo kaffe kano ke tugenda nga tusoma aka Think and Grow Rich, omwami yagenda n'agamba, omwami gwe tugenda okwogerako Napoleon Hill, bwe yali ayogera n'omwami ng'abuuza ku mwami gwe bayita Carnegie, ng'agenda n'amubuuza wali kuba yamubuuza ku kibuuzo eky'omwami bamuyita Edison, yali akola ku kyamasimu gano ge twogerako, ne bagamba nti Edison oyo kiki ekyamuleetera okubanga idea ye creative vision yaleetawo ekintu ekitaaliwo n'akiremerako ne kigenda mu nkola. Kiki ekyatuukawo wakati w'obwongo bwe? Kubanga abantu bonna bagenda ne balowooza ebintu, bagenda okutuuka gye bakkakaniranga ebintu byonna bye babadde balowooza, olw'ensonga nti bizibu, olw'ensonga nti bipya, olw'ensonga nti tebabirabangako ng'obwongo bukitadde. Omusajja n'amugamba nti nno eyo ebeera burning desire. Mulimu amasannyalaze ge tufuna agatubeeramu nga gayokerera okusinziira ku kintu ky'oyagala, nga buli lw'okirowoozaako emmeeme eyo ekuba. Amasannyalaze naago galeetebwa ng'omuntu atandise okubaako n'ekintu ky'agamba nti nkyagala. Ekintu ky'oyagala ne kikuleetera akabuuzo ke bayita lwaki. Lwaki? Why? Oli wano olwaleero olabye video za Haji Bakaluba, nkusomeseza investment, nkusomeseza okuzimba ennyumba, nkusomeseza financial literacy, naye buli kaseera olina wootuuka ekiseera n'ovaako n'ogenda ku birala. Ekitera okukujja ku ekyo kali kawaayi. Lwaki oyagala okukikola? Lwaki ogenda okukikola? Lwaki oyagala okyeteekemu? Kalwaki ako tekamala. Amanya agakalimu manafu. Amanya agakalimu manafu. Omanyi njagala nnyo okuba ku example obwangu obusookerwako ne ndyoka mbazzaayo ku kibeera ekinene. Wali obaddeko awo n'oba ng'oli mu bulamu bwa kisaazi ddala mummwe abavubuka, n'ogenda n'ofuna omuwala ddala bano ba high school be mutandika nabo, along the way ogenda okutuuka, ogenda okumukubira akasimu, ogenda okumulaba nga takyakakwata.
takyakakwata n'atandika okuwa sitole eno n'akuwa sitole eri ogenda okukyekanga bulijjo alinayo essajja lyalina agamba omuntu ono anaaba ate nakugamba nali sikutegeera munnanga ate natuuka wano ne mpulira nga nkooye omuntu oyo mulina ekiseera kye mutuukamu nga gwe muli mu myaka 25 omuvubuka olwawo okukula omuwala ow'emyaka 25 ebiseera ebisinga biological clock ye byalaba levels of maturity zidifaaringa n'atandika okubaako omuntu gw'ayagala omuntu ayagala okusetolinga alina ebisaanizo kuba obwongo bwe butera okudduka ne butandika kukwatagana muntu alina myaka 35 njagala ongoberere lwaki akantu kano nkakunyumiza gy'oggwera omuwala oyo singa bamukutwalako olina ky'otuuka n'ogenda mu deep thoughts n'ogenda mu birowoozo ebirowoozo ebyo otandika okwebuuza omuntu ono nga mwagadde omuntu ono lwaki anvuddemu lwaki atambudde n'agenda otandise kati okwebuuza ebibuuzo ebyetaaga okwebuuzibwa mu bulamu n'ogamba ankyaye naye ankyaye lwakuba sirina mmotoka ankyaye lwakuba sirina nnyumba n'ovaawo n'ogamba nti kantandika okukola omanyi ebiseera ebisinga kibanga kuffe bw'otuuka ekiseera n'obaako ekirwadde ekikuluma omusawo bw'akugamba nti n'ekirwadde kino kikuluma naye lekeraawo okunywa sukaali lekeraawo okulya omunnyo olw'ensonga nti kyabulamu otandika okutunulira omunnyo n'ogukompeyaringa ku bulamu n'olaba nti n'omunnyo tegukyakola kaakati obulamu wano bwe busingawo naawe kaakati gwe nkunyumiriza mu kagero kano agenda kufuna ensonga lwaki akola ngenda kukola omuwala ono ankoze kyankoze bamuntutteko lwakuba ndi mwavu now that is your reason that is your why ye ensonga yo lwaki ogenda okukola ne mubeeramu abalala oyo nno tebaamukututteko omwana w'abendi omukutta omuwasizza omutudde awaka bw'omutwala ewaka ewammwe wazzeewo omukolo okuva ku mukolo oleese omukyala wo bw'atuukawo nze nina abantu bengena nentunulira nze ddala mbeera nnyo vera analytical bwe tuba tugenzeeyo mu bintu ng'ebyemikolo ogenda okutuusa mukyala wo mu banno kano ntera nnyo okukabanyumiza ogenda okumutunuulira bw'oti n'otunuulira bakabanno n'otunuulira b'abakazi nibo nga bazze bambadde bateeseeko buno buwiivu obw'emitwalo 7-8 mu butuufu ng'owu alina ebibyo byakubiridde ogamba yii ogenda okulaba ne kazindalo we babayita bo balina aboogera we bagirayo bakuyita kamada mujjene manju bannange musooke mukwasaganye bino ebyemmanju muli ludda wamu abaana bawaka ogenda okulaba balina gwe balese wali nga atudde mukyala we agenda okugamba bannange kano wakalabye nga bakakola ku mukolo nti affe twabadde mmanju kakati ogenda okumutunuulira omukolo gwabaddewo ku luno omukolo gwabaddewo n'ogwaliwo omwezi oguddako omukyala owuwo gomesi gye yajjiramu ku luli oba kyaliya gye yajjiramu ku luli yeemu abaabalala bakyusa akaviiri kawiivu kaffe bw'aba alina kamu eva kajjiramu nkuwa reasons nkuwa the why otandika okwebuuza ebintu ebituufu you see abantu abalemwa okwebuuza ebibuuzo ebituufu ne babitegeera batandika okubisalira amagezi be batandika okuleeta fitina ku bannaabwe be batandika okulowooza gundi yagize bw'ati mu nsi nkabaddiramu nakabagamba dda naye eva nkabaddiramu ensi eyaniriza bawanguzi bw'olituuka nga eva nga tosaanidde kubeera wantu ne bw'olikeera ku mukolo n'otuula ku katebe akasooka mu maaso bajja kujjawo ab'omugaso we banaaba batuuse bakugamba nti ddako emabega ne bw'onaatuula mu meeting n'oyogera ng'olina ebirowoozo n'olina ebiteeso ebisembayo nga ekigambo mutaka bumaali tayimiridde bulungi tojja kukola nnyo makulu why lwaki kiki ekikuleetera
Katolubwama yayogera n'agamba nti tukole nnyo bannange ssente, era ssente bwe zinzigwako ngenda n'embeerawo n'enkaaba ne ngamba nti kaakati ngenda kujoogebwa, ngenda kuvumibwa, omwavu gwe atalina magezi, omwavu gwe atategeera. Zino zonna sitole zenkunyumiza. Gwe gy'oli andaba njagala gw'otuule butuuzi. Kwata obulamu bwo otuuke ekiseera ogambe nti nno why yange yali luddawa, kiki ekyansazaawo okukola kikyendi olwaleero. Taata w'abaana we twayawukana yampisa bubi, teyambalaamu magezi, ne ŋŋamba nti ŋŋenda kwekolerera mulage nti n'abaana bano nali nsobola okubalabirira. Okola because waliwo situation gye watuukamu is the why n'oyagala abaana bo babeere beta. Watunuulira mukyalawo buli mukolo gwe mwatuukangako ng'ajja buli kaseera yekinnakifambagala ayambadde nga bw'alabye, ekiwiivu kye yagiramu ne ku luli, aba bano bayitako bakubya akawoowo. Bumaisoni bubawunyako bubunya, n'ogamba kiki ekyo ng'ako kawoowo, nga gwe n'owuwo kafeeke tekaabaddewo. Mu mutima kirina engeri gye kikutuulamu. Naye njagala kikugende ku bwongo, obwongo bulowooze kireme kutuula ku mutima, ofune ensonga gye bayita waayi. Kubanga waayi yo bw'enaabanga eri strong enough, the how is going to be easy. Abantu bonna abatandika nga bwe tugenda okutandika omwaka guno, bagenda kutandika nga bagamba ngenda kukola kye ngenda okukola. Kaakati the how egenda kuba zitowerera kubanga their why is not strong enough. Nsaba mungoberere, nsaba mumanye waje mbatwala. Onagamba nti no creative vision ejira wanze, nabagamba sisookera ku nsonga, nsooka kusomesa bulamu. So how big is your why? Because the why is going to make it easy. Nze nalina na omanyi nakoowa okwogera ku famire yange nga nze omuntu, kuba olumu egenda n'enkosaamu, naye olumu ntera n'enkozesaako bwa examples nga njagala bukwate busomese abantu baddeyo betunulemu. Fe abasomesa Newton yakyogera nti tuliwo kweyambula abayizi basobole okwambala. Bwe tudda ku musajja oli omugezi gwe nabadde njogerako, Kanage bwe yali ayogera ne musajja wange eyayogera Think and Grow, eyawandika Think and Grow Rich, Napoleon Hill, yagamba nti tutandike okuddingana ebirowoozo, tulowooze ebirowoozo, point ebirowoozo bibenga ebigenda n'okutandika okutulowooza, nti buli lw'otandika okuba ng'olina ekintu ky'olowooza, kitegeeza thinking habits zo ogenda kuzitandika era okuzikyusa. Ogenda zikyusa otya? Bw'obanga oyagala kuba mugagga, bannange mbabuulira, njagala mungoberera akantu kano, tandika okulowooza ku kigambo bugagga. Obugagga ffe wano we tugenda ne tubulowoozaako, tulowooza ku bagagga ne tulowooza ku babbye batweragirako, ne tutandika okugenda nga tumikisinga obwongo bwaffe ne tugenda nga tububuza along the way. Nina akantu kenjagala nkusomese. Repetition of thoughts creates thought habits. N'otandika okubanga olina ebintu by'olowooza, ebintu ebyo bw'oba obiddingana. Ekibuuzo kyange kye ngenda okutandikirako nga nkubuuza, bibuuzo ki by'olowooza, birowoozo ki by'olowooza nga obiddingana? Kuba byogenda okuba ng'oddingana olwaleero bye bigenda okufuuka gwe ky'oli olwaleero. Kati tugenda mu creative thinking. Omuntu olowooza naye olowooza ki? Kuba bw'ocreatinga thought habits zitandika okugenda mu kye tuyita subconscious mind, obwongo obuprogramminga obwongo obulamu bwaffe, n'otandika okubanga olina ebintu by'olowooza naye nga obirowooza without any effort, ng'obirowooza nga toteeseemu maanyi go. Bw'ogenda okuvuga emmotoka
bw'obeera ku luguudo ng'ovuga nga waakayiga okuvuga n'emboozi oba tonyumye y'amaanyi lwa nsonga nti no concentration yo olina okujjukira wano giyanjikubyemu uddirwe nnina okugira kati awo kuraki njijjeeko olina okutula mu side mirror kitegeeza ovuga with your conscious mind oteeseeyo ddala obwongo bwo okubanga ovuga naye bw'otandika okugenda ng'okikola nga ogenda okiddiriŋŋana obwongo bwaffe buli obwekusike butandika okupiikinga emize gya kino ky'okola kati bw'otandika okuvuga nga obadde ovuga nga bw'obadde ovuga bulijjo now it has become a habit eri kamaze okuregisteringa kyova olaba omuntu ovuga otuna ku side zeeno noja bwoti n'omuga ekyo nakitegedde noja omanyidde ew'okusiba omanyi ew'okukola otya omanyidde ew'okumanuvering okyuka bukyusi bwoti n'otula n'olaba nti owaboda taliyo n'ogenda without too much thinking so baga thought habits bw'oziremeramu ennyo kyolowoozaako ennyo otandika okukikola nga tolina nnyo maanyi g'oteesemu cautiously kiki ky'okola ng'okiddiŋŋana buli ddakiika era nze nkuzaayo ku kasitoola aka bulijjo bw'oba oli mwami na mukyala nga muli awaka omwami oba omukyala nga mwanyiigaganye buli lwe mwawukana the pattern of thinking okulowooza kuba tewali muntu alya bwongo bwaffe kusinga nga muntu gw'oyagala buli lwoba ng'oli wekka omuntu oyo adominatinga kumbi ebitundu 7 ku 100 ova ebintu by'olowooza kyova olaba nze ne bwe mba ŋŋamba ku bintu by'okukola omukwano sigujjaamu kakati omuntu oyo bw'abanga alina engeri gye yakunyiizizza nga tokimalirizzaawo otandika okuba ng'olowoozaako naye nnina akantu ke njagala nkusomese buli lw'otambula n'oddayo ogenda okwekanga results z'ofuna awaka mu biki byonna bye mukola zigenda kufaanana ne biki bye wabadde olowooza ng'oli wekka lwa nsonga nti thought pattern yo wagikwata habits zo n'otandika kulowooza kintu ekyo bwe kibanga is on the negative all the time it will definitely influence the results or the status of the relationship. Your relationship is as good as the quality of thoughts you have by your own. Ng'oli wekka ng'olowooza wekka nva mu bizinesi nenkuza kubanga njagala nnyo nenkusikangako ku kintu ekiri nomo then nenkukwata nkizzeyo mu bizinesi era singa muba mulina abatuuzizza n'agezaako okudisruptinga ebirowoozo ebyo n'akubuulira nti wali badde okola bwoti wali badde okola bwoti even the change in the relationship will be shown. Lwa nsonga nti biri ebirowoozo wabikutte n'obijjawo ebikyamu. Okulowooza pattern zaakyo ky'oteeka kuba ky'osika n'oteekako amaanyi kali ka subconscious mind. What is the major occupant of your brain day to day? Kubanga ekyo ky'olowoozaako buli kaseera kye kigenda okupenetratinga to your subconscious mind. Kakati yonna goolo gy'olina kyonna ky'olowooza ngendo kikusomesa olwaleero nkugambe nti nno olina kiyingiramu with a burning desire. Abantu bajja ne bakwata just mere fantasy. Njagala okuzimba akayumba ako, njagala mbeere ne family ennungi, njagala nkole business, just mere fantasy.
n'agamba kino olw'okuba nti okyagala tekitegeeza nti kigenda kubeera. Njagala mungoberere ngenda okubasiibula nga kyengezezzaako okubasomesa olwaleero mukifunye mukitegedde era mukiteese mu bwongo bwammwe. What you have normally wears out. The motivation goes off because it's mere fantasy. You don't have the burning desire. Because the burning desire, omuliro guli ogwokya ogubeera munda. Oyo musajja Edison yatandika okulowooza ku kyessimu ng'alowooza nti amasimu gano galitandika okuba n'enkwata n'enkubira ali mu Afrika ng'eddoboozi lidduka buddusi. Abantu ne balowooza nti yali mulalu. Kyeyaliko kyali tekisoboka. Naye ekyamuleetera okuba nti nno kyajja to realization yakikwata n'akirowooza day to day buli lunaku n'atuuka ekiseera nga obwongo bwe munda ne bw'alaba ki tewakyali kirala kyonna kyasobola kulaba ekisobola okumugamba nti nno kino tekisoboka. Abantu bonna abakoze ebintu ebinene ne bigenda ne byawukana ku bantu aba bulijjo ne bakyusa ebintu ebibaddewo mu generation eno ne batandikawo ebirala, be bantu abatatidde kusekererwa. Tosobola kutya kusekererwa nga kyolimu tokikkiririzaamu. Anti kyangu nnyo kuwugula ate ekintu kyonna ekigenda okukyusa kirina okuba nga tekirabibwangako mu maaso g'omuntu yenna atakirabanga kukifaanana nga kisekererwa. Gwe tunulamu mu myaka gy'enkaaga omusajja Jeff Kennedy ne ttiimu ye we baatunula mu maaso g'abantu ne babagamba nti tugenda ku mwezi. How ridiculous was that? Ku mwezi mu gy'enkaaga, kati wenjogerera myaka giri mu nkaaga egiyiseewo. Nga fuwa ne Uganda nokera ku makya noga nti Uganda egenda ku mwezi muyinza okuseka n'embuto ne zibaluma. Naye bakyogera mu gy'enkaaga. Ekyabayamba okuba ab'enjawulo ne bagamba tugenda kikola. It was the burning desire to do it. It was never mere wish. Tetukirowoozaako bulowooza. But for abantu olwaleero ki kye tukola? We just worry ourselves into misery. We just worry ourselves into sickness. We just worry ourselves into poverty. But at the same time, we have the choice to think ourselves into prosperity. Tusobola okwerowooza ebirowoozo ebisobola otusukumya ne bitutwala mu bugagga. Tusobola okulowooza ebirowoozo ebisobola otukwata ne bitumanuvaringa ne bitutwala mu ssanyu. Tusobola okulowooza ebirowoozo ebisobola okututwala mu kwagala. But we choose deliberately okugamba nti kino tekisoboka. Kino tekisoboka. Creative vision. Obwongo obugenda okulowooza okukola ebyenjawulo ng'omanyi kye kitegeeza omuntu okugamba nti ngenda kukola ekintu ekyenjawulo. Ngenda abewaffe bulijjo bapangisa leero ngenda kuzimba. Abewaffe bulijjo bazimba ennyumba ya bisenge 3 ngenda kuzimba ya bisenge 6 nteekeko ne swimming pool. Omanyi kye kitegeeza okukola ekyenjawulo nti nebewaffe tewali yali atuddeko mu maaso ga kamera nze ngenda kwogera. Do you know how ridiculous you look in the first place to do ekintu kyonna ekibadde out of the norm ewammwe nga tekiriyo nga gwagenda okukitandika? Mbulirayo omuntu yenna eyali akoze ekintu nga tekibaddeeyo waabwe ne bakyaniriza oba ne bakiraba nti nno kiryoke. But the world evolves. Ensi ekyuka. Bw'obanga famire ye wammwe olaba buli kimu kyonna bakirina, then do as they are doing. Ne bw'olabanga ebirimu si by'oyagala, genda we bagenda okusekerera, genda okole ebyenjawulo. Ate tokkiriza muntu yenna kutegeera when you reach that point. Ate era tokkiriza era tokirowoozaako nti bagenda kutegeera bw'oba okitandika. That's how you are going to start having a creative vision.
ogenda kutandika okutunuulira ebintu. Njagala tutandike bannange okulowooza okugenda mu kulowooza okupya. Ogenda kutandika kufuuka muntu mupya. Saagala nze kujja wano mu maaso gammwe bannange njogere mbabuulire byenjagala mukole and I remain the same. The only reason kankubuulye njagala nnyo mbazze nnyo ku example yange ababadde batambula nange emyaka gino we tugenze nga tutambula. Look at how I'm transforming who I am. Ku kisooka n'ekyokubiri bwe nakola 2022 mwalowooza biweddeyo 23 bibadde birala. Njagala okwata epeni n'olupapula nkutwale mu nsi ey'ebiwawaatiro. Mu nsi ey'ebiwawaatiro nabagamba nti bwe tuba tugenda okukola ekintu kyonna ekyenjawulo okuva ku kye tubaddeko olw'ensonga nti obwongo bwaffe bugenda nnyo mu kye bayita comfort zone, and that's where it is comfortable. Okulinnya ku ddaala eddala bugenda kulwana. Kati kyonna kye nkusomesa nti kaakati tugenda kubaako ebirala bye tuyiiya. Njagala oyawula ebintu bibiri ate era obitegeere. Ky'oyagala tekigenda na how to do it. Ngenda kikunnyonnyola. Bw'oba ogenda kukola bizinensi ya millions 3-4 ntandika okunoonya market wawe ogenda ogiteeka, tolowooza ku million 3. Tolowooza ku million 3. Buli lw'okwata ky'oyagala okukola n'okiteeka mu process y'emu ne how ky'oyagala okukola tugenda kikola. Lwaki? The how is negative thinking. It's a negative thinking. Njagala kugula mmotoka ya millions 2 naye woli olwale n'omulimu wakagutandika okyabaatisa. Obwongo kye bugenda okugamba lekeraawo okwesudiya. Nakamyasha nita lekeraawo okwesudiya, togenda jigula. Tunuulira biki by'ofuna, tunuulira kino bwe kiti. So the how ngekuza it's normally negative. Naye bw'otandika n'owandiika buwandiisi nti kino kyenjagala tudekuwa, kino kyenjagala omwaka oguddako njagala ntambule ensi, ngenda ku recordinga ennyumba ezisinga obulungi, ngenda kuzireeta bannayuganda bazirabe, ngenda kukwata business yange ngipromoting bwenti. Eyo ye vision nga bwe naga nti agibakaluba gye nnina nkirowoozezzaako nga muntu. Is what I'm going to do. Now the how is bwe nva wano bwe ntuuke Nigeria, bwe ntuuke Ghana, bwe mba njagadde kulaba ze Spain, ani anantwa, ani anandisiivinga okubanga nkikola. Kati that is the how. But if in the process I start dreaming okukikola with the how ebe kugamba ekyo tekijja kusoboka ng'okisazaamu before you know it you stay at the same level. You stay at the same level. Ofunye omuwala ogenda kumuwasa mulaganye proposinga ekyembaga kirowoozeeko luvannyuma. Budget y'embaga egenda kujja luvannyuma, but you have already made up the decision. Kati oba mugenda kulya mmere ya mitwalo 10 oba 2, it will be a wedding and the marriage will happen. To mixinga simanyi oba kano mukafunye oba kabatuddemu mbalaga kikye tugenda mu mwaka. Kakati kwata omwaka gwo wandiika. Nabagambye njagala nnyo omuntu agambe nti nno oli musiru, agambe nti nno byoyogerako tobitegeera. Njagala nnyo kiteekewo buli lwe bakutegeera kikyokola ne bakkiriziganya nakyo nga tebakirina, nga tekiri ku level yaabwe. Manya kye bakkiriziganyiza nakyo oba kyolowoozezza kiri ku level ntono. Kikyali mu level eyo, kikyali mu level eyo. Nkusikamu nkwataako ku mukono nkwegayiridde, wandiika omwaka oguddako tugenda kuki, omwaka oguddako tugenda naki. Njagala kutandika kwogera tubyogere nga aboogera ebitaliiyo ebyekijega.
bw'oba toli confident about your goals togenda kubeera confident about your future. Kubanga nkubuulire ensi egenda kusukumira abantu abagenda okulaga nti togenda kukikola nkikuddiramu. Ffe tutuna buli lw'otatandika okulowooza n'olowooza ekintu ekisinga society mwoli oba mikwano gy'oba baganda bo be weetoolodde, the name wano e Uganda gye bagenda okuwa lugenda kubeera lugezigezi. Ogenda kuba weefuula omugezi. Nze klasi eyange erimu bantu beefuula bagezi. It's okay. Let us fake it until we make it. Yeyo klasi eyange gwe gibeera wandika buwandiisi. Tugenda kuyiriba bulamu. Kubanga njagala goals zino tuziwandiike wansi, tuzikiririzeemu, and then the rest will happen. How is going to happen? Egenda kubeera nti ogenda kutandika okugiteeka mu bwongo. Gwe ekigenda okujjawo, ekigenda okulemesa buli kyokola, ye muntu akugamba nti nno kino tekigenda kubeera. Ate tugenda kumanya nti nno zezo obstacles olina okulwanisa. Wano e Uganda obstacles ze tulwanisa ebitutuula. Volume yange olina okulaba ng'eri bulungi akisama. Ebitutuulamu ebitulemesa bantu basebo ne bannyabo bantu. Nagenda ku wano n'ensomesa abantu ne mpagamba bannaye tuddukeko okwo mu bantu abangi okutwetooloola, tubeereko okwo ewali abantu ewatono. Kubanze nalina we nali nkiwulidde ng'oli agamba nti omuntu omu okugamba nti nno togenda kusobola kukola kintu, ogenda kwetaaga abantu 10 okujjukiza okuzzaamu amaanyi oddeyo obuzzi ku maanyi ga gali ge baakuggyako. Kumanyi gali ge baakuggyako. Kati kino ngenda kitandika ebyaffe wano byembaagalamu bigenda kuba bya kigwi kya ddalu. Gwe tagibakaluba temulaba nga bamuvuma. Buli lunaku bamuvuma wano bamuzza wano bamuzza wali. Naye olowooza waliwo asobola okucyenjinga omuntu alina karakita ng'eyange. Negativity yetujjuddemu mu bantu abatwetoolodde abatwagala betusuubirizaamu ebirungi. Amaanyi gokka agagenda otutaasa okwejjamu is going to be you. Kankubuulireko ekintu kyonna ekikuluma, kyonna ky'oyagala mu bulamu bw'ensi, ne bw'oligenda ew'omukugu, ne bw'oligenda ewa Haaji Bakaluba nti nno kino kinnemeredde, mbadde nkusaba onnyambe. Njagala nkubuulira amawulire gano. Teri agenda kuyamba, teri agenda kuwa magezi. Amagezi agagenda okuyamba gagenda kuva mu ggwe nga omuntu. Yiga okwerowooleza, yiga okutegeera ensonga, yiga okwesalira bufumbo bumeka bwe wali olabye nga buli nsonga yonna ebalemye bagenda wa Seeko oba bagenda wa Bishop oba wa Pastor ne butereera. You see, when they go, they get motivated. But when you motivate a fool, he becomes a motivated fool. Bw'oba tonnaba kukyusa philosophy yo, nga tonnaba kukyusa bw'olowooza bw'olaba bintu, osigala oli motivated in the wrong way. Change of philosophy. Okukyusa endaba y'ebintu, entegeera y'ebintu, then tulyoke tuyiwemu amaanyi. Bw'otandika okuba ng'ogenda Masaka n'okwata Jinja Road, ne bw'onadduka emisinde ng'ovugira ku 10, ng'ovugira ku 10 togenda kutuuka Masaka. So it's not about speed. Kati naawe oyinza okuba nga okola, abantu bakola nnyo naye ne balowooza kitono. So nga in a sense of going up, omuntu alina okutuuka ekiseera ng'akola kitono nnyo ng'okulowooza kwe kungi. Njagala ako kakutuulemu. Ng'okulowooza kwe kungi okukola ne kubeera kutono nnyo. Buli kaseera oli busy, ngenda kukola, nina okudda ku shift eno, nina kujja. Did you become a robot? Okimanyi nti oyinza okuba nga wafuuka robot naye nga tomanyi. All you do, you are just being timed by someone.
obulamu bwo nga babukwata dda olina kubeera wano olina kulya ssaawa bwe ziti olina okuddeeko obudde bwe buti olina okubeera ofa olunaku bwe ruti olina okubeera nga ofuna holiday lunaku bwe during this season musama ojja kgenda weeks bbiri. Do you know that you can be programmed by someone who decided not to work so hard but rather to think so hard? N'akwata ataplayinga bwongo n'amugamba be my robot kubanga gwe kyoyagala oyagala kukola nnyo toyagala kulowooza nnyo. How profound is that? Namala emyaka 19 nga akola nnyo nga sirowooza. Ngenda bugenzi nentuuka nenkulokinga nentula nendaba firimu nendaba Netflix ne streaming live awo nenoonya zi video zange nendaba. There was no thinking whatsoever. There was no planning. Good enough kye nalinamuuko nalina kale ekifaananyi kiri ekyange ekya investment nali nga nkikola. But I reached a point where I escalated. Munatuuka ekiseera nenyongeramu ka speed k'okulowooza endaba gye ndabamu ebintu nagenda okulaba ng'okukola nkukendeza, but the results were high. Results zaali high. Creative vision ki kyolaba ki kyoyagala kibeere kyanjawulo ki? The why, how big, how strong is your why? The stronger it is, the easier the how is going to be. Kati twagala ki? Nsebo ne bannyabo ozze wano oyagala ki? Nabagambe, how big would you dream if you knew that you couldn't fail? Ebintu byonna njogera nnyo n'abantu ne mbagamba nti oli mugezi nnyo okusinga w'olowooza, naye ekizibu kye tulina tewekkiririzaamu. Ate n'abantu be weetoolodde bongera kujjukiza nga bw'otagwanidde. Gw'okimanyi nti waliyo abakyala abalina amagezi ng'alina ekintu ky'asobola okukola naye nga kitandika mu butono. Bw'obanga olina omusajja nga yakimakinga dda ng'ebibye binene nnyo, otandika okwogera naye n'akugamba kyoyogerako tekikola makulu, lwa nsonga nti yalowooza binene nnyo, n'akukwata gwe ekyalibadde ekitono ne kigenda nga kikula n'akitema. Naye olw'ensonga nti gwe omulaba bulabi ate naye ayinza okukyogera nga takigenderedde ng'omuntu wo. And you become a failure because of such a statement. I'm not good enough. I'm not good enough. Ate lwa nsonga nti mmwe mwenna ebintu bye mwagala nnyo abantu okusooka okubakkiriza. Kati gwe okukkiriza okusembayo kyenzije wano nenkujjukiza nga buli dakika kulina kuba kukwo. Ebisigadde byonna endowooza y'abantu abalala is a missed call. Why do you let everyone's opinion matter? It's you. It is yours. Kenatandise nembagamba agende wa father, agende wa haji, agende wa seeka, agende wa pastor nga mutabuse obufumbo bwammwe tebusobola kutereera lwa nsonga nti mmwe muba mulaze nti obwongo bwammwe tebutegeera. Mugenze w'abalala kubalowooleza naye ekikuluma mu bwongo ekintu kyonna mu nsi nakabasomesaako wano ne mbagamba kisobola okubeera manipulated by the outside world. Kisobola okuba nga kikyukana mu ngeri yonna okuva wabweru. Bwe ŋŋamba nti sigenda kulya basobola okunteeka obupiira mu nnyindo n'endya. Bwe ŋŋamba nti sigenda kwebaka basobola okunkuba kalifoomu ne neebaka. Ekintu kyokka ky'olinako obuyinza omuntu yenna omulala kyatasobola kuyingiramu birowoozo. Ky'olowooza is deliberately yours completely and also 100% is you.
And so it's your responsibility to choose the quality of your thoughts, because the quality of your thoughts is your life. Teri alowooza bintu bikyamu mu bwongo n'aba na bulamu bulungi. Ky'olowooleza bbaawo bwe bulamu bw'olaba awaka. Ky'olowooleza mukyalawo bwe bulamu bw'olaba awaka. By'olowooza, it creates your attitude. Your attitude is infectious. It creates the results. Simple as that. There's no logic. There's no way out of it. Like it or not. Tula wansi kakutuulemu kirowoozeeko. It's completely yours. Kati omuntu akulowooleza najja n'akugamba nti no hajwo muyise bwoti, omukyalawo muyise bwoti, akubuulira bubuulizi, tamanyi kiri mu bwongo bwo. Bw'oba wanyiize nga bulijjo omufumbira akacyayi ku makya, leero n'otakamufumbira, kitegeeza nti ekyokukola wabadde tokimanyi. Wabadde okimanyi, but because of the way you feel, it affected your action. And your action is going to determine the quality of results you have. So it's your thinking. Kulowoozako, ate okulowoozako is philosophy. Yanyiziza, yes, yanyiziza is how I feel, but according to my philosophy, chayi nja mumuteekerako, nja mumuwa. It's philosophy. You might be motivated all you want, but you might be motivated in the wrong way. It's how you think. Nga bw'olowooza, and so your life is going to be. Omulala takulowooleza, agenda kubeera guno omwaka njagala oguyingiremu ng'olina ebyo by'olowooza nga bibyo. Natandika okukola ebyange byenkola nenga this is a one man's army. Naye tekitegeeza nti sikolagana n'abantu. Manyi motivation yesembayo, it has to come from me. From me. Philosophy zange biki byenzikirizamu byonna isimu. Kuba leero abakwagala ku internet enkya bebagenda okuvuma, bebagenda okuyekera, abadde akwagala leero enkya agenda kukukyawa. But what you believe about yourself is who you are. What they believe about you is theirs, and it's their problem. If they got it right, that's good. If they got it wrong, sorry for them. It's got nothing to do with you. That's why baba tebasobola ku affecting. They can only affect you bw'obanga otandise okubawuliriza n'okubakkiriza. Creative vision. Tugenda kuki? Tugenda kuki? Njagala kabatuulemu. Did you become a robot or what? Oyinza okimanyi nti obulamu bwo buyinza okubeera day to day, year to year, nga wagaana buganye kutandika kulowooza beyond where you are. Wagaana butandisi kutegeera ddala lyoliko, okulitegeera, okumanya nti okudda ku ddaala eddala njagalaani. Okimanyi nti mulimu abantu betwagala mu bulamu bwaffe, naye ng'okulinnya ku ddaala nkozesa nnyo ery'omunaana nga tugenda ku ly'omwenda, by default tulina okubasuula ne bwe baba nga tebalina kye batukoze, depending on what they do, nga tekitambula na kikyoyagala. Oba emboozi gyanyumya erina engeri gyekukakkanya ne mu mmeeme n'owulira nga tegenda. Okimanyi nti omuntu bw'awasa ebiseera ebisinga atabuka ne mikwano gye. Why? What causes that? Kirowoozeeko. Bwe tuba nga tubadde ba mikwano nga tuli basatu oba bana, omu ku ffe n'awasa, they become weird. Now, the power of association plays a part here. Omwami bw'oddeeka, waliwo omuntu alwana okuba mukwano gwo, alina obujja ku mikwano gyo.
omukyala ne bw'aba akwagala nnyo bw'owasa gwasooka okukyawa abeera best friend wo bw'abanga akobadde tokamanyi ne bw'aba takigamba gwakyawa kubanga they become competitors when it comes to your time and your philosophy. Nentegeerayo John jangu tugendeko wali tulaba omupiira. John tubeere waka tulaba akapiira. It's time and philosophy. Time yo ojitwala otya ani kakati omuntu ng'atandika okugenda ng'apiikinga ku maanyi g'omukyala n'omukyala apiikinga ku g'omwami ogera sijja kusobola nja kubeera waka emikwano nga gitandika okuwithdrawinga ayo naye okuva lwe yawasa okuva lwe yagira bwati no, this is reality. Waliwo kati philosophy zirina okukyuka, endowooza zigenda kukyuka. Omuntu gw'oli naye kati omupya naye olina omujjako endowooza yo. Abantu muwakanya nnyo endowooza naye bino byenjogera lwaki otuuka ekiseera n'ogaa nti wekiri kyoyogedde wekiri. It can't be a coincidence. No, I took time to analyze this. Ate naawe oba okimanyi nti kituufu kati galyaga amaanyi ku bye tugenda okukola. Lwaki nkusaba otegeere weewala ani gw'okolagane lwaki kituufu kkiriza oba gaana. If you want to see a weird person ogenda kusanga omuntu ayagala era amanyi wawaalaga kikuddiremu. Bw'oba oyagala okumanya omuntu gwe batategeera nga akola ebyekiralu era ng'omulaba nga bimutambulira yenga ye muntu asazeewo nti njagala kino era nina burning desire okugenda okukikola. You have to be abnormal. Ate abnormality nayo erinamu ebika byayo. By the way, omuntu muyinza okugamba nti no tubagamba to be extraordinary better or extraordinarily abnormal. No, bagamba you become extraordinary by doing ordinary things extraordinarily. Ebintu bya bulijjo obikola ng'obisuusuubya kyekyokka, then you get extraordinary results. Sikikuddamu ekyo kabatuddemu ako oba mukyakabulamu. Buli lw'obeera ewantu bannaye n'olwawo n'otandika n'omanyiira ekintu nga tolina growth yonna, olina w'otuuka nga woli ku level eyo eddaala ery'omunaana n'otagenda ku lya mwenda nga wabadde olina okugenda ku ly'omwenda, your life gets messed up. Psyche-wise otandika okugwa eddalu. Ne bw'ofuna kati oyinza okwagala ennyumba, oyinza okwagala emmotoka, oyinza okwagala akantu akasobola okuwa fiizi z'omwana. Olunaku lw'oli bifuna ojja kutegeera nti si bye byokka by'obadde weetaaga. Obulamu Mukama Katonda yabukolanga is about growth. Growth is what makes us happy. You see, bwe mbanga Haji Bakaluba nina ebyange ne wentuuse nga nina kubanga nkola emiliyoni za 5 omwaka, bwe nkola miliyoni za 25 ngenda kubeera messed up. Naye omwana ali mu ddungu bw'aba yabadde bamusasula kakadde nga ye yabala nti nina kufuna 12 n'afuna miliyoni 12, agenda kuba ku muzuuli. Kati weeraba
ze results zolina okufuna. Bwe nfuna 25 nga capacity yange erina kuba ya 5, then I'm not successful. I'm not getting what I want, so I'll be messed up. Abantu abamu muli we muli mufuna kye mufunye kye mwagenda okufuna, but the reason as to why you are so stressed now kyafuuka kya bulijjo, n'obwongo bwo bumanyi nti olina kye weetaaga ate era osobola okukifuna. At the back of your mind, you know you can do better than what you're having right now. That's why you're messed up psych-wise. Yensonga lwaki obwongo bwo bubeera nga bulowooza, omusiru talowooza. Tabeerawo ng'obwongo bumwegugu nga buli ddakiika alowooza kino. Ye alya buli mmere kwebaka. Genda olaba abanywi b'enjaga abakibu. Genda mu katanga kati owulire we bafuluuta. Be basedda baasibye mu masadda gaabwe bali awo tebalina nnyo kyamaanyi kye balowooza ku bulamu. Naye buulira olaba ng'olina by'olowooza, obwongo bwo bugezi okusinga results z'obuwa. Olina kubanga oli waggulu okusinga gwe w'olowooza. Kakati bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwo okugamba ani ankwatamu, ani annemesa okugenda ku kyendiko. Beneze mbabuulira, nzija wano ne mbibabuulira buli lunaku nti omuntu agenda okukulemesa, omuntu agenda okusika okuzza wansi, tagenda kujja nga yeeteeseeko kipande nti nkujjiridde Musa alwanye agagunzize ngenda kussa wansi. Tajja nakyo. No, they come as friends. They come as business associates. Bajjanga bantu bawaka mu nnyumba zaffe. Knowledge gyenkuwa is having clear mental faculties ezitunuulira ekintu noga not good for me. Toli mulungi guno munnyo togusembereza mata. Sembezaayo. Kakati ani gw'obadde otambula naye. Results bwaba gw'osiiba nayo omanyi nakabagamba wano nti you are the total sum of the 5 people around you. You are the total sum of the last 5 phone calls you received. You are a total sum of what you think about the whole day. Chikuddiremu. Obulamu bwo bufaanana abantu 5 abakwetoolodde. Obulamu bwo bufaanana essimu 5 z'osembyeyo okufuna. Obulamu bwo bwenkanankana ky'osinga okulowoozaako buli ddakiika. Kikole deliberately leero nga tonnaba kwebaka. Tandika okulowooza kikyendowooza. Automatically it's going to be the results you are having. Mbisomesa n'abantu ate abantu balowooza nti byakusaaga. We are in a generation where we have all the equipments we want. Fe twakeeranga wano ku makyanga bakadde baffe baba bagenda okuba n'olumbe. Oba ogenda kulima nga bakugamba enkya togenda kulima, kwata eno ebbaluwa ogenda otegeeza ab'e Masaka tulina olumbe omwezi oguddako. That means tetwakolanga. N'otambula ne bakuteeka mweza transport n'ogenda otutte butwazi kaadi kutegeeza b'e Masaka. But in our generation today, owe Masaka owe London omukubira simu ng'okozesa na WhatsApp olumu tubana ku free wifi. Look at how simplified things are. Naye abantu abali mu analog bakyatusinza even the results. Why? All the good things we have at our exposure, we haven't been able to use it to full capacity and positively. Internet yajja gwe wakola page ya lugambo okera kuvuma buvumi bantu olina taatawo ne maama wo nga kyolowooza. And you see, that is the society we are living in. And abantu nga bamalanga bagamba kiki fe bannange e Uganda kiki ekiganye. Waliwo omusajja yajja wano Wodemaya n'ankolako video mbasaba muginoonyeeko wano. Teeka kaaji bakalubo teekeko Wodemaya.
yajja wano through nga nnoonyeza bunoonyi. We had a conversation. When we posted it, abantu bonna all around bagamba ono omusajja wakapya, omusajja ono mulungi, omusajja ali inspiration. Every time wasanga alimba tekisoboka oyo mufere. It had to be a Ugandan. It had to be a Ugandan. Well, everyone outside yakwata n'asiima omusajja ono, how inspiration, how good his story was. My own abanga bali babadde bagamba nti no yes owaffe ensi emulabye, owaffe ayogedde ensi neewulira, were the first ones to say no. What makes you immune from that? Kiki ekigenda okufuula nti no gwe ababo si be bagenda okukulekayo? Only if you knew how much they are trying to pull you down, you will understand what I'm telling you. Buli lwogenda, they just great in PhD, pull him down. It's the qualification they have. Gwolya naye ku sowaani, and that's life. That is life. Yes, stay focused. Choose deliberately who you are going to be dealing with. Salawo ng'oyagadde ani gwe ngenda okuteeka mu bulamu bwange omwaka guno, ani gwe ngenda okutambula naye, ani annyongerayo mu maaso. Musalewo kubanga eyo choice ogirina. You see, emikwano abantu betukolagana nabo ye famire yokka gye tusobola okuchuzinga by choice. Muganda wo ne maama wo taata wo tewaba choosing by choice. But when you grow and you start being in control of your life, you can literally choose who's to take center stage of your life. Ani akuyamba ayinza okuba ng'obadde omwagala naye nga ku point gy'oliko mu bulamu okugivaako okweyongerayo si gwe weetaaga nga obstacle. It happens. Nabagamba abantu, if you want to grow, get lost. Bulamu amazzi gayinza okuba nga gatambula bulungi gali ku museete, lw'osuulamu bw'oti omuti nga gacyankalana. Lwaki? Lwa nsonga nti nno okyusizza the course of direction. Otesewo obstacle. Kati gwe bw'obanga obadde oflowing olaba buli kimu kigenda, but the results sizooyagala. Suulamuuko ekiti. Suulamuuko ekiti ogendeko okwo mu direction endala. Olabe bwe kigenda okubeera. Oleme kubeera buli kaseera oba kyalikoze oba tekyalikoze. Self-doubt. Obutekkiririzaamu nga gwe omuntu. You don't know how it's created. Only if you knew abantu abakuli okumpi engeri gye bakicreating, engeri gye mutandika, bye mwogerako bifaanagana. Nze ndi wano, Sala alina wano egundi edduuka lya ice cream. Singa ngenda ne ntuula mu dduuka lya ice cream eryo leero enkya n'oluddako, ne bwe mba abakolamu soogera nabo nga ndi ku byange, nga ndi ku kompyuta, ne ntuulamu wiiki namba nga wendi, nenzira awaka mukyala wange ng'ayagala kukola ice cream, mirundi mingi nnyo nti nsobola okumubuulira ekikwata ku ice cream. Nsobola omugamba ezo chocolate chips senga oba oziteeseko ka vanilla ziyinza okukola oba tezisobola kukola. What causes that? Natudde mu dduuka we bakolera ice cream. Nvaawo nga nina ka knowledge kenfunye ne bwe mba nga saabadde deliberate on having that information. But olw'ensonga nti baabadde bakyogera nkiwulira. Obwongo mbaako akatonotono kempiikinga. Kakati naawe wayo weeteese. Naye wati ate nga edduuka eryo ndibaddemu neŋŋamba nti deliberately njagala kumanya ice cream ono akola atya. Kitegeeza ngenzeyo okutegeera bwe bakikola.
wano mu Africa ffeffekka abalina endowooza nti buli kimu kyonna tukirekera Katonda. Era wano ng'oyagala okufuna backlash yogera bwogeze buli kimu kyonna ekyo nti Katonda yabadde tannabakujja ekyo, and it irritates me a lot when you try to shake people's mind. They take you to be unreligious. Wow. Kansoke mbakakkanyemuuko ako kabake mulemega nti omusajja yatututte speed. And it's up to you. It's up to you. Wandiika wansi the moment wetumalira ekintu kino. Totya how big it is. It doesn't matter how big it is. Just say the how. You will see the how. Kasita omanya lwaki okyagala. Oli ku mulimu okola. Ngira nnyo okwogera nammwe abaana abali mu ddungu kuba mbadde yeeyo nalabanga abaana kumpi abasinga nalabanga abanvumanga okusinga nga ndaba bavanga abava Dubai. Naye nze sibeerangako Dubai nengenda mu Atlantis nembeera wa nensasula bintu byenkozesa. Bw'otandika okugenda ng'otunuulira ebintu bino kummwe ddala ng'owulira okyali wansi, ng'owulira kigaanyi gy'oli okeera buli lunaku ogenda n'okola n'okomawo, okeera oyimirira mu Atlantis obeera eyo, okeera mu abakola emuzisino biki onyogogerayo. Ask the reason as to why you started doing what you're doing. Don't be a robot who does things. Waliwo omusajja nali mpuliriza Nightingale ng'agenda n'ayogera n'agamba nti bw'otandika n'okola survey n'ogenda ng'oyita buyisi mu bantu n'omubuuza ekibuuzo, lwaki okola? Why do you wake up every day? Like, why do you work? You will be amazed with how confused people will be. But working essentially takes up all your life. Okukola kutwala etundu kumpi 8 ku 10 eky'obulamu bwaffe. Naye ekyennaku omuntu akubuuza lwaki okola nga tomanyi lwaki okola. Abamu ku ffe tukola lwakuba abalala bonna. It's what society does. Olina akugamba nti nkomawo nensasula ennyumba, nkomawo nensasulira fees z'abaana, nkomawo ne tufuna emmere. Really, as intelligent as you are, knowing nti tewajja ku nsi ku surviving but to live life, is that the best you could come up with? Kusasula nyumba. Njagala twebuuzeeko bwebuuza. Nagambe be a shark in the ocean, not a fish. Thank you. Njagala okyebuuzeeko bwebuuza. Is that your capacity? Oli ku 10 ekisemberayo ddala. Bw'oba gwe weetunuuliramu ddala. Bw'ogamba nti nno nkolerera abaana bange kulya. Obulamu bw'oyagala ddala, honestly, to check out nga 80% of your life wagimalanga ku mulimu ng'okolera bukolerezi baana kulya. Gwe ng'omuntu omugabo gukuli luddawa. Let us think about it. Mu kifaananyi ddala ekinene. Why did you start doing what you're doing? How long have you done it? And what are the results? And where do you see yourself tomorrow? Weerabawa. Oyinza okuba nga okikoze ebbanga lyonna, but is it worth it? Honestly, is it worth what you're doing? Woli wakunyiga buli lunaku olinga mbwati etudde ku kyuma ebogola buli ddakiika, bannange ndabye wano ebizibu. But is that the capacity you have
oba waliyo ekirala abakyusiza ebintu nakugambye batuuka butuusi mu mbeera oba osobola okungoberera n'ogamba nti Haji, let us dream together, let us shut down, let us shut off the whole world, let us go into our own world of thinking and ask ourselves, who are we? Are we living or we are surviving? Is it worth it to survive a life or we can live it? Kubanza kyengezaako nnyo okubasomesa bonna nze nagamba abali mu klasi zange mbateeka in segments, mbateeke nti olutalo lubeerawo, lubeerewo tululwane, naye bwe tuli wangula tujja kwambala. Genda ngo olina engeri gy'okitegeera nti olwaleero ndi mu kino mbona nina principles zange zendiko naye nina kyenkolera. Nakugambye nti nno bw'obanga oli very strong about oli very sure about your goals, ogenda kubeera very very strong, ogenda kubeera nga otegeera bulungi nnyo future yo weeyimiridde. Naye buli lwoba nga tobikkiririzaamu ngenda kumala gakola, nja genda ndowooza ngende nkoleyo emyaka 2. Emyaka 2 ng'okolerera ki? Nzijeyo capital waaki? Nzije ndabe ki kye naakola? Okola otya capital gw'otamanyi kyagenda kukola? Then how will you gauge? You see, okugezaako okufunza ebintu kukulaga nti no otandikira ddala ebintu obitegeera mu butuufu bw'okubitegeera, ofunza otya ky'otamanyi. Navuddeyo oko naye ka contract kange kati bwe naddayo nkole emyaka 2, so what? Emyaka 2 bw'ona agenda okugikola okole ki? Tandika okugenda okukikola ng'olina goal. A goal you strongly believe in, nga wagikoledde the due diligence in and out. Naga gwe kyoyagala. The why. Once the why is strong, the how is very simple, is very easy. Ogenda kulaba ng'otandika okukola ebintu by'otakkiriza nti obadde osobola kubikola. Why? Because the how was strong. Because the why was strong. And so you can easily do it.